Allah nakuwa obulwadde bwe butyo nga bwetagisa nusu bitaano okuwona era Allah nakusobozesa ne bubeera nga buwona. So ne mu ssuula tabaraka wa taala ina ziyassa zonna 14 naye ate mulimu ezaasukka ku zinnaazo nga zo mbaka sallallahu alaihi wasallama yazitutegeeza nti zino essuula zo za nkizo ku zinnaazo era n'ebiraga nti byankizo n'abiraga ekisookera ddala assuratu alfatiha yessuura esookera ddala obikkola qur'ani yo abamu nno tumanyi nti qur'ani etandikira eno ku naasi eyo gyekoma enkomekerero yaayo kati bw'obikkola eno gyetandikira ewali surat al-fatiha yetandika surat al-baqara neryokeddako kati surat al-fatiha nga weeri yankizo enkizo yaayo tabaraka wa taala gye yagiwa yagifuula obba nti kitondo ku ibada enkulu gaate empaji ya busiraamu eyitibwa essola al-fatiha weebula mu ssola essola tewabeera era olina wagisoma ng'agisoma agikyamizza nga teyeefiira yalina kyansi y'okumanya takifaako kitegeeza nti essola eri bwetyo nayo essola erimu enanaagira Allah waaba ayagadde ayinza ogikkiriza aba tayagadde eri awo tekakasibwa nti ntuufu olwa suratu al-fatiha neebeera nga mpaji mu ibaada eyo y'essola nabbi gye yagamba nti ekinasooka oyingiza omwana ekinasooka obbalibwa ku mwana Adamu yauma al-qiyama yagamba nti sola egenda kubeera sola mu mannya ga suratu al-fatiha mwennyini erinnya agamu ku gayitibwa eyitibwa assola mu mannya geyina amayitirivu amanyi beegatta ku 11 abula ne bava nti 12 wabula amannya gaayo mayitirivu ddala naye mu go mwe muli ekiyitibwa essola olw'ensonga nti eyo yeeyimirizaawo essola eyo weebulamu enkizo Allahu tabaraka wa taala gye yagiwa eteekwa kubeeramu olaba tugisaala mu swala etaliimu rukuuci wadde sujud eswala eyo okusaalira munnaffe nga Allah amujjuludde n'osoma al-fatiha mweri era we tuba tusoma temuli mu kiyungo kya kuvunnama temulimu yadde ekyogenda ku maviivi naye ate al-fatiha yo teyavaamu tusigala tuyimiridde naye ate al-fatiha tevaamu ate era nga ne takbiira esooka ebeera ya suratu al-fatiha kitegeeza nti al-fatiha tabaraka wa taala yajawula yankizo mu ssuula ezisigadde Allah okugisoosa kyali kigenderere Allahu tabaraka wa taala obeera nga agisoosa kyakubiri mannya gaayo mulimu eriyitibwa shafi tuli ku al-fatiha yokka enkizo yaayo gyerina ashafi lwaki bagiyita shafi olw'ensonga nti omuddu yenna agisoma ng'ekigendererwa kyakusaba Allahu tabaraka wa taala amuwonye Allah amuwonya obulwadde oba bumuliko abaddu abasinga we tufuna embeera y'obugonvu yonna obwongo bwaffe bulowolereza nnyo amangu ddala mu ki ekinaakuyamba bakadde baffe yafunanga embeera yonna baddukiranga ku bibala oba omuddo ne bagenda ne banoga ebbombo n'ayenga basahaba ate kye baakolanga we baafunanga obugonvu bwonna baddukiranga mu suratu al-fatiha ne babeeranga bagisoma tabaraka wa taala n'abubajjirawo ofunyeemu omutwe kuluma waliwo embeera omutwe kuluma nga n'eddagala terikyakola eri abaddu abafuna embeera bwe zityo eri abafuna kamunguluze nga yabeeraawo n'afuna kamunguluze ate ng'anywa nnyo nga buli ekyetaagisa kiyina ne bamukebera ye kamunguluze avaawa al-fatiha eyitibwa shafi gwe kisoma emirundi 7 tabaraka wa taala obimulekere abeere nga akuwonya n'abakola rukuya batera okukozesa suratul fatiha si batera suratul fatiha yennyini bagikozesa mu mannya gaayo mulimu eriyitibwa rukuya okuba nti n'endwadde za shayatini ezijjanjaba abasinga tumanyi nti amajini we gakwata omuntu kujjayo Qur'ani oli akwata Qur'ani esinga obunene n'agattako ejiddirira n'esembayo obutono n'ateeka mu nkwawa najjanga n'ekifuba kisumuludde azze kulwanyisa majini eyo si engeri suratu al-fatiha yokka 7 marrat emirundi gyo 7 tabaraka wa taala seshifa eri omuddu oyo abeera afunye obulwadde obwo bw'amajini kuba bulwadde buzibu nnyo abamutuleeta mu mbeera ya lutalo oyina akwata buli ekirimu oluwarabu n'akireeta
azze kusomerera asomera amajini ago bamutye era akubaawo ebitabo nga mugugu azze kusomerera majini la ebimu ku byo surat al-Fatiha si yakwemenya gusoma surat al-Fatiha ng'okutte ku muddo oyo oba ng'osomera mu mazzi wobanga goyina awakuluma soma surat al-Fatiha ng'okutta wennyini awakuluma nga otaddeyo obwesigwa eri kasitoleeta enniya nti Allahu tabaraka wa ta'ala yamponya si surat al-Fatiha naam gusoma sura surat al-Fatiha weguba mutwe gukwateko webeera wonna awakuluma kwatawo oba awaluma omuntu omulala yenna omwana asobola okubeerawo nga akaaba talina kizibu kyonna twala mu ddwaliro talina bulwadde naye nga aliawo buli kaseera akaaba alina kyawulira ekitali kituufu ku ye gwe mukwateko soma surat al-Fatiha tabaraka wa ta'ala yagisaamu eddagala kyekigifuula okuba nti yankizo ku ssuula eyisigadde era nga waliwo omanya yawandiika ku ssuula eyo n'agamba nti Allah enjawulo gye yateeka ku Qur'ani n'ebitabo ebirala surat al-Fatiha olw'ensonga nti ebitabo bisigadde byonna tebiriimu surat al-Fatiha Qur'ani yeegiina era nga otunulira ayati eziri mu surat al-Fatiha kizibu nnyo kyakuddamu zisanga mu Qur'ani munda walala aya eziri mu surat al-Fatiha kizibu nnyo kyazisanga era natugenda zisanga mu Qur'ani munda Allah aya zeyagiwa zezo zaayo tabaraka wa ta'ala okulekanga ar-Rahman ar-Rahim ebyo jabbisanga naye tugenda gisanga nga aya yeyawulidde nga ye eryawo nti ar-Rahman ar-Rahim erimu aya endala eri munda mu aya endala egimaliriza oba negidda wakati waayo naam masha Allah tabaraka wa ta'ala nagifuula obba nti al-Fatiha yankizo ekyokubiri yenna ekyokusatu yenna ayagala okutenda Allahu tabaraka wa ta'ala n'okumanya Allah yaani obuyinza bwe yeewa bwegenda mu surat al-Fatiha tabaraka wa ta'ala wayogerera ku bitendo bye eby'amaanyi ebisinga obbe eby'ebbeeyi ebibiri nga Allah abireese abiyogerako nti abiri ekisookera ddala ar-Rahman yogerako nti musaasizi sisuubirayo ayinza kusaasira kusinga Allah tabaraka wa ta'ala olaba mwana gwobeera naye ewaka mwana wo yakola ensobi n'omuvaamu n'omunyiigira n'omukuba gwe yamuzaala gwamukuziza n'omukuza omumanyi so nga tege twandigambye nti gwosinga okukwatibwa ekisa kuba muto naye akola ensobi n'omuyisa bubi nnyo tabaraka wa ta'ala ku kisa kyayina atulekawo mu nsobi zaffe n'akuwa kyansi weenenye nga ffe eriyo n'asobola okujja ne yeetonda n'ogaana wallahi omwana oyo siri musonyiwa ku kyeyakola siri musonyiwa naye nga kyogera yamuzaala siri musonyiwa nawe ndiba nfudde tajjanga kuziika tisinkane ku kiyama ni Allah we yakulindiikiriza mwayogerera ebitendo bye ebibiri ebisinga obbe eby'amaanyi nga teriyo kitonde kirala kibiina Allah musaasizi teriyo asobola kusaasira kusinga Allah ar-Rahim ate lasaasira lisaasira ku yawm al-qiyama lunaku omuntu lwatagenda kuvaayo ayirewo munne mubiri n'olina waba yali akwagala nnyo nga yagamba woligwa wendi talivaayo kuyirawo mubiri olibeera wekka naye ate Allah kyewunyisa nti alisigalira asaasira abo abaakola ebyo bye yali ayagala mu kyo ne yeeyogereramu tabaraka wa ta'ala n'agamba nti rabbil alamin mulezi wa bitonde byonna olwo Allah atulaga obukulembeze bwe okulabirira kwe kuli luddawa so yenna atenda Allah tabaraka wa ta'ala atuukirire surat al-Fatiha kyekyenkizo Allah kyegiteekamu yajjanga yonna kutendereza Allah tabaraka wa ta'ala era nga essuula eyo mu Qur'ani yonna yessuula etandisa bismillah nga nayo bagibalanga aya awo nno yogedde point abantu basinga obungi bwomubuuza aya kyesooka mu surat al-Fatiha abantu manya ku misaabaka mingi naye nga abantu okuliko kwegamba oli takitegera bulungi oli atandika alhamdulillahi rabbil alamin
so mu ssuura zonna bisimilla surat al-fatiha yeyokka na bismillah nga ye aya yesooka era bwekyegendeza ne mu Quran bwe yali mu kugiwandiika wano yawakitako nti yeno aya esooka abasinga gye tukegendereza era wotunuulidde bakubalira nti yeno aya yayo esooka era wali oyinza n'ombuuza erina mmeka n'agamba 6 nga yo wabalatandikira kugamba alhamdulillah abala 6 so nga ate eriyo n'abagireka mu swala oli n'aleka ndeke okusirika kwa imaamu obutagisoma mu lwatu tekitegeeza nti tagisomera ddala agisoma kati gwe yenna abagirese oteekwa bbanga okola nsobi kubanga olese aya namba essuula eyo eba tejjudde erina ayati 7 nga bisimilla gye tubalanga aya esooka mu Qur'ani yonna ku surat al-fatiha ku kiri kukka tewaliyo walala Allah we yakikola era otunulira essuula esigadde zonna bisimillah tugisoma kati aya etandika ne baga nti kati eno yesooka weba eyina 3 bisimillah tebaako tebagibalirako weba eyinaana aya yayo esooka babala eyo etandika essuula bisimillah tebaako naye ate surat al-fatiha ku 7 gweyina tugibala nti bisimillah aya yayo esooka mu mannya gayo eyitibwa maama w'ekitabo ummul kitab lwaki eyitibwa maama w'ekitabo byonna ebiri mu Qur'ani yonna tabaraka wa ta'ala yabikoonako mu suratu al-fatiha Allah mu Qur'ani munda yatubuulira amateeka yatunnyonnyola amateeka natutegeeza nti musaale musaddaake mukole kino ebyo Allah yali abitutegeeza nakizingiramu ihdina sirata almustaqim Allah tulungamye kukube ki eggolokofu kuba eggolokofu liriwa lyagoberera mateeka ga Allahu tabaraka wa ta'ala nga bwe busiraamu lyetusaba Allah kitegeeza nti byonna ebiri mu Qur'ani Allah agenda abikoonako nakoona kuba ahlun nar natubuulira sirata alladhina an'amta alayhim natuteerako ghayril maghdubi alayhim wala ddallin Allah atubuulira ba ahlun nar weyamala nayogera mu Qur'ani munda mwennyini ba ahlul janna sirata alladhina an'amta alayhim tuli mu suratul fatiha tukyali ku suratul fatiha Qur'ani yonna Allah yagizingira byonna byeyogera mu Qur'ani yabikoonako mu surat al-fatiha Allahu akbar bwe bugazi Allah bwe yagiteekako byeyogera ku ba ahlul janna natubulira obufu tino tambulira bebaani sirata alladhina an'amta alayhim abantu bana tafsiri ne babanyonnyola nga bagamba muli ba nabiyona eriyo nabbi wa Allah ba anbiya eriyo yendo yingira omuliro teriyo nabbi Allah bagenda teeka muliro wa shuhada mwe muli bashuhada abafiira mu ntalo z'eddiini abo teri yagenda kuyingira muliro olwo Allah atunyumiza ba ahlul janna nabo fuki bwe tuteekeddwa okutambuliramu n'atunyumisa ku ba as-siddiqoon abakakasa Allah ne bategeerera ddala Allah ne bamusinza nga musinza bw'omu ne basalihuuna abalongoosa kyekigambo ekyo an'amta alayhim bonna nga tuboogedde Allah inawe yabyogererako mu Qur'ani ng'era abateeka atulaga bwe bufu teekeddwa otambuliramu yatuuka ku ba ahlun nar n'agamba nti ghayril maghdubi alayhim etali kkubo lyabo bye yanyiigira mu aya munda n'agamba nti inna alladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-sama wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamal fi sammi alkhiyat Allah nganyonnyola kuba ntwabalimbisanga obubonero bwe mwe muli ba almaghdubi alayhim abayahudi wala ddalin kababeera abanaswara bonna babulimbisa Allah we yali aboogera ku yagamba ntasobola baggulirawo baraka kuva mu ggulu tebaliyingirira ddala jjana hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat okutuusa engamiya weliyita mu katuli k'empiso ekitalisoboka kitegeeza nti daiman bo ba mu muliro kati byonna Allah byeyayogera tebalinayo shortcut kati Allah byonna byeyayogera mu Qur'ani byonna surat al-fatiha yabikoonako ensonga lwaki Allah gye yatandisa we twogera ku bukkiriza
obukkiriza Allah bwe yagenda akoonako amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi Allah nakigattila mu rabbil alamin mulezi w'ebitonde byonna min aqsamu tawhid tawhid ar-rububiyyah mu miteeko gya tawhid mulimu omuteeko gwe tubala nti rububiyyah okutegeera obulezi bwa Allah tabaraka wa ta'ala obuvunanyizibwa Allah bwakuyinako obuyinza Allah bwakuyinako nakigattira mu rabbil alamin buli kyonna Allah kyeyakoonako mu Qur'ani mu sura isigadde zonna surat al-Fatiha ekiyina so yenkizo tabaraka wa ta'ala gye yagiwanika ne babiranga amanyi bagifuula ummul kitab maama w'ekitabo Qur'ani olw'ensonga nti byonna biva mu yo suratu al-Fatiha essura ey'okubiri eyo byonna betubadde tulaba nga tutunulidde surat al-Fatiha enkizo gyeyina ku sura ezisigadde tuli mukulaba omulabi waffe omulungi ali ku gitifu tuli mukulaba essuura ez'enkizo mu Qur'an ezasingako tuzinaazo wano ku GTV program abavubuka n'obusiramu njagala kwebaza mwenna abekumiddeko Saudi eweyogerere Aisha Taha mwenna mbatumirako okubeera nti mwekumidde ku GTV n'abantu abalala bangi egayaza tumira abantu bonna bangi Sheikh Ashraf mwenna mbatumirako mwenna mu bitundu by'eggwanga abekumidde ku GTV era nga program abavubuka n'obusiramu ebangwira nnyo okubeera nti mulaba era munyumirwa nnyo ebigivaamu tubasaba mukoowole n'abalala temukoma ku ekyo n'abagamba ogisapootinga mwenna tubakoowola tuwuliziganye era twogereziganye bwe bajja kubeera bakuddamu okusinziira mu mbeera muono obwejjidde ku 075 14 05 383 okubeera nti agamba njagala gisponsoringa njagala kubeera nga nake kyensobola okubeera nti teeka mu programu eyo njagala kulanga nayo njagala kubeera nti nakyempawulamu nakyenjagala osomesa nakinya oyigirizaamu mwenna tubaaniriza wano ku GTV ng'oyise ku namba eya note 75 14 05 383 kiriza tudde wa Sheikh ate twongera okuba ntujjukanya tubadde tulaba suratul Fatiha obwenkizo bwerina naye tugenda kudda ku kirala naam essula yaffe ey'okubiri mu ssuula ez'enkizo y'essula egirinaanye suratul Baqara naam Qur'ani eyo Sheikh olinga tugamba nti tugibikula tugiva eno mu butuufu bwayo erina kubikulibwanga evaawa kati giva eno ku al-Fatiha kuba bwe bupange bwayo al-Fatiha y'essula esooka Qur'ani eno bwemala okukka naam neddibwamu nepangibwa nerambikibwa nga bwolina okubeera ngaetambula naam nga we tugiyina nti eno yesooka okutuuka kwesembayo suratu nasi twagambye nti si yesooka suratu nasi yesembayo suratu al-Fatiha y'essuula etandika ne zijja nzeegoberera okutuuka ku suratu nasi essuula ey'enkizo mu ssuula suratu al-Baqara ey'okubiri suratu al-Baqara era yakubiri mu Qur'ani ssuula y'ente essuula Allah mwatunyumiriza ekyafaayo ky'ente ente ya yero bali we basabira ente ya yero biidhnillahi tabaraka wataala ebyo tujja kujja tubijjamu inshallah maaso eyo tulabe obukulu Qur'ani bweriko ku biki byetutegeeza suratul Baqara enkizo Allahu tabaraka wataala gye yagissaako awalan y'essuula esinga obuwanvu mu Qur'ani yonna teriyo ssuula egisinga buwanvu y'essuula esinga obuwanvu mu Qur'ani kyakubiri y'essuula erina aya esinga obuwanvu mu Qur'ani y'essuula empanvu mu Qur'ani y'essuula erina aya esinga obuwanvu mu Qur'ani naam ayatudaini teriyo aya esinga buwanvu eri ku peegi namba era oli watandika ogibikkula eri mu suratul Baqara tewaliwo walala weesangibwa mu suratul Baqara tabaraka wa ta'ala bingi bye yagenda agiteekamu okuba nti mulimu ebiragiro mulimu ebyafaayo nembeeramu mulimu amateeka ge tuteekeddwa otambulirako mulimu ebyafaayo nembamu n'okutenda tabaraka wa ta'ala era nga mu suratul Baqara eyo Allah agitandika yesula Allah gye yatandika ne ze tuyita huruful maqatta'a huruful maqatta'a zino ezitandika nga zo teziweererwa alif lam mim
bwegaji yatandika n'ennyukuta zokka gyeyatandika n'ennukuta zokka nti alif lam mim nnukuta 3 nga aye eryawo yeetongodde tabaraka wataala n'abeera nga essuula eyo yatandikirawo dhalika alkitaabu la raiba fiihi ng'atandika kunnyonnyola qur'ani yennyini dhalika alkitaabu ekyo kyekitabo la raiba fiihi ekitalimu kubuusabuusibwa qur'ani allah n'agenda nga gitunnyonnyola mu surati albakara enkizo gyeyina ku ssuula endala abamu kye tusinga okuba nga tetufaako sallallahu alaihi wasallama yagamba la taj'alu buyutakum maqabir tetufuulanga amayumba gaffe okuba nti kabboli kintaana n'atuwa ensonga lwaki enju ye eyawukana etya ne kabboli n'agamba nti wetubanga tusoma wetubanga tetwagala kukola ekyo faqra'u fiha surat al-baqara tusomeremu mu mayumba gaffe ago surat al-baqara olw'ensonga nti awali surat al-baqara shaitani teyesemberezaawo eri abaddu abaggulawo amayumba ng'omugenyi omukulu shaitani yamuggulira oba gwayingiza aguddewo enju akabaga k'okuggulawo enju ye ng'omugenyi omukulu shaitani n'aleeta music buli nsonda n'ateekamu muzindaalo omunene nam abaddu ne bajja enju n'esooka kukolebwamu fawahish ne agiggulawo nti nyingira nnyumba yange nam allah muwadde enju kyengera seeka babaleeta ku makya mwe mukole ebyammwe mugende ebiddako temujja kubisobola saawa 4 tugenda beera n'edduwa nga mpaka 5 tujja beera mu dduwa mpaka saa 7 olumala emmere bashekhe tubatadde era nomala weesigaza gayiseeka twabatadde yaseeko gyogamba banne ebimukola biki ebyate seeka obudde obwaweddeko dda oba tokyalamula shekhe twakutadde dda era bakutegeereza nti seeka twakutadde nga wallahi omugenyi omukulu ku mukolo gw'okuggulawo enju oyo kyekitonde shaitaani ddala onaawona otya obutabanguko obukirimu eriyo abaddu nga ye mu bupangisa bwinamu emirembe n'osanga oli nga enju gyazimbye ye mubonyaabonya limaadha yakikoze okubeerako embeera gyawona naye ngaemirembe tewali emirembe nga tewali mu nju yagizimbye talina mukonkona naye ng'ate emitawaana gisibuka wuwe limaadha yayaniriza omugenyi omukulu shaitaani mu nju botya yenna yandyetaaza okuggulawo enju oyo soma suratul baqara gy'oba ennyumbayo teekako suratul baqara leeta baseeka basome nga bagenda kusoma suratul baqara otya oli bwabeera nga tasobodde kugisoma naye naafuna omuntu okubeera nti naafuna sudayisi we oba sulaimi we obaani n'ateekamu omuzindaalo mu mbeera yonna suratul baqara kasiteeba nga eyisomeddwa mu nju oyo giteekeko eyisomebwemu kyebalaba nti kirungi mu nju yo okusinga okukubiramu music teekako suratul baqara mpanvu ekimala esome shaitaani allah azifulumye mu nju yo abaddu abasinga emitawaana tugijja waka tusibuka nagyewaka nolowooza nti ku mulimu bakuloga kumba osibuka nakyo waka ng'emitawaana gyonna egikutambulirako ogijja waka so nabbi yagamba nti okwawula kabboli n'amayumba gaffe tusomeremu suratul baqara olw'ensonga nti allah agireetera enju eyo allah agireetera agiteekamu baraka ate era n'afulumyamu ebitonde ebikyamu byonna ebyandikosezza kuba woozimbye si gwe asooseewo osobola obba nga woozimbye olina ebitonde byosanzeewo gwe byotalaba olw'okuba olabye ekyererezi baguzizza n'otandika kusenda n'oyiwa ettaka naye ng'olina amaka g'ebitonde byoyonoonera olina ebitonde byonyiiza byonyiiza bibyo abadde byazimba gwe nojja tulakita zo zisenze gwe tolina kyolabawo ku ebitonde bya allah yabikweka byo bikulaba naye gwe tobiraba kanyina omaliriza nga oluusi obittidde n'ezzadde lyabyo nemaliriza nga enju yo mu kuggwa bigenda kukola lutalo kuba gwe yabiyiikiriza kati mu mbeera eyo allah okututaasa obulabe bw'ebyo kubanga tutandisa suratul baqara mu mayumba gaffe gisome ekiro gisome mukadde konna omwana wo allah waba akusaasidde batuuzaawo soma suratul baqara nga bawuliriza oba teekako gwe oba tosobodde
giteekeko ufayo ekisinga okukuba mu kifo ky'okukuba music gwemanyi atera okukankanya ennyumba otaddemu base base gitujagala mu Qur'ani base elifuluma nga lifulumira mu Surati Al-Baqara esobola obbanga ekuyamba buyambi okusinga ate okusembeza ebitonde ebyo ebyobulabe eri obulamu bwo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. So Suratul Baqara enkizo gyeyina nabbi gye yatugamba esooka yeeyo kuba nti wetugisomera mu mayumba Allah afulumyamu ebintu ebitali bituufu na buli yenna kuloga tasobola kulogera ku njuyo asobola kulogera ku njuyo liyo abatera okujja n'amansi eddagala ku mulyango gwa munne Allah akukingiriza ebyo byonna Allah bikutaasa abalabe ebiiso abamu tuzimba amaka ne tugalekaawo ne tubonaabona olw'omuddu alina ekiiso gatunulako kwetunulira obugazi bw'ekiiso oli kyatunuddeko butunuzi n'akyegomba nga kyo kisaanawo oli ayinza okutunulira entambula nga yakuba ekiso byoyambadde kati embeera zengeri gyotambulamu ayita ku maka kalangi k'osiize nga mutuufu ku kyalo kalina wekka ekituufu nga yandibadde awandika nakkiriza naye olw'ekibeera kiri eri olw'ekibeera kiri atunulaga nti kali bano ya rabbi Allah yabawa bano bakolera waffe gye tutabeera n'omaliriza ng'enjuyo Allah agireetedde musiiba olw'omuddu oyo gitunulako ate naye asobola obutamanya nti alina ekiiso asobola okumanya nti yakikoze tasobola kima eriyo abaddu nga yakiyina naye nga teyeemanyi ngaye buli kyatunulako n'akyegomba kisaanawo ate nga ye takimanyira nga takigenderiranga nti buli kyeyeegomba kisaanawo so mu mbeera bwetyo Suratul Baqara gy'oba osoma Suratul Baqara etuyamba mu mbeera ezo muntu oba weeteereddewo engabo y'okubeera nti ebyo byonna we bijja bikubakuli tebisobola beera nga bikosa abantu bo oba gwe kennyini naye kiba kidduka kyo somera mu Suratul Baqara Allah akuwadde emmotoka mpya somera mu Suratul Baqara Allah ina kyakuwadde ekyebbeeyi soma Suratul Baqara hatta eriyo muddu gwe nalabako yagula simu bali bamubako nnyo amasimu ng'essimu buli gyagula bagibba koolu yagula essimu naga nti kangisomereko Suratul Baqara seeka yatugaba bwegisomera ku kintu tebakibba n'asoma Suratul Baqara bulungi nnyo wamaliriza okugisoma essimu Allah yagimukuumira muddu n'atuuka n'agikoowa nga yagala ogyejjako Allah n'agimulemezaako Allah n'agimukuumira Allah agimukuumira olw'ekigambo kiri kyeyategeera n'agula endala nga zigisangawo wezatika wezigirekawo essimu Allah n'agiwangaaza nikatuka akaseera nga buli amulaba musiramu essimu bwe gijja wino gaza ggwayo ye yagisomera oba yateekako okulaa n'esomera ye nnyini yagisomera Suratul Baqara ng'agikutteko tabaraka wa ta'ala n'amukuumira essimu kuba kyekyali ekigendererwa ki yagisoma juzu zonna ebbiri ekitundu kati naffe byetwetaaga Allah atukuumire wetaaga Allah akuumire enjoyo wetaaga ekidduka kyo Allah akikuumire kireke eggwako bubenje eri abaddu naddala bali mu mbeera eya takisi aguze takisi ye empya efulumemu akasente akanamuyambako n'agiteeka ku kkubo mwezi gumu neegwa neesaanawo emmotoka ezo za bbeeyi n'amaliriza nga talinayo kyajjeeyo kyonna ate nga bamunoonya musiba yassa abantu so kyenjagaddemu nti gusomera mu Suratul Baqara mu kifo ky'okukola omukolo omunene ddala abantu bajje nga bamugenda okujja n'abagenda ogikuba ekiiso gweyita abatonotono goberezako ibadayobajesimisa olwebyointiriya gwogitaddemu nga banakola bunakuwazi nti kalira bono ye Allah amuwadde Suratul Baqara teyina kyegenda yo kukuba kiiso tegenda kudda okukwatibwa nsaalwa gwe gisomeremu tabaraka wa ta'ala akukuumira ekidduka kyo sobola okuwangala nakyo lubeerera kubeera eriyo abaziwangaaza si buli agigula nti esaanawo era si buli agula emmotoka nti egwa kabenje bangi bazirina bazikaddiiza bazitunda n'afuna endala n'akyusa naye akyusa bukyusa bw'atyo nga Allah amukuumira awo talidda mutambuza bigere kuleka nga yabyagadde so mu mbeera bweyito gusoma Suratul Baqara tabaraka wa ta'ala abeera ate nga akukuumira kyonna kyoyagala kitaasa omulabe shaitaani seeka tukkirize katono nnyo omulabi waffe omulungi wa GTV ate tugendeko mukuumulamu katono nnyo tubeere nga tukomawo naye wetunira nnyo enkizo ya Quran enkizo y'essuura
ez'enjawulo kuzinaazo abantu tulina mu bingi bye tuyigamu tufunyemu kati eddagala lya suratul bakara otegedde sura al-fatiha kikyeri tuli mu series zaffe eza Quran okuba nti tugitegeerako tumanye kye tusoma tumanye omugaso gw'okusoma Quran kibi nnyo okubeera nti bw'omalako ebiiki nga tosomyeko Quran wadde aya lunaku 3 olunaku 2 olunaku luyise so tugezaako okulaba nti tweyagazisa okusoma Quran okumanya amakulu agali mu Quran ng'abavubuka abali kkiriza tugendeko mu bulamu katono nnyo ate tubeere nga tukomawo biidhnillah. Nkwaniriza gwena omulabe obulungi eyekumidde ku GTV kitundu kyaffe ekyokubiri ekya programu abavubuka n'obusiraamu wano ku GTV sawa zibeera 10 okutuuka ku sawa 11 ez'olweggulo ate ne tuddamu repeat ku sawa 11 ez'okumakya programu abavubuka n'obusiraamu kakasa bangi mummwe mwina kye muyizeemu nammwe abagamba nti tulina kye tuyizeemu weekuumireko obeeko bye wejjukanya bye weerabidde abasiraamu nga bwe twemanyi tetusobola kubeera nga byonna obijjukira naye waliwo ebaddamu n'ofumiitiriza n'ojjukira noga ako nali nkamanyi kiri kijjukidde ng'ate obadde otandise okusobya kyova ne bamasheekha abamu kye bayita omuraja kyova wa Quran kanzire mukonsome wekanga empeereza ezimu ozikyusiza wekanga amakulu kati tegakyafuna kyova olaba nti oli agiddamuko asobole okubeera nti agijjukira ate era nga Allah bwe yatugamba tubeere nga twejjukanya fadhakkir fa inna dhikra tubeere nga twejjukanya kubanga ng'omukkiriza weetaaga okubeera nti wejjukanya ebintu ebyenjawulo sifa wali perfect Allah eka yakyerabira kubanga nga Allah bagamba inna allaha yumhil wala yuhmil Allah alindiikiriza naye ate takola ki teyerabira kati kaika atasobola kwerabira naye ffe ebitonde bi twerabira so gwe wenna ali eyo omuvubuka ali eyo naawe okusobola okubeerako okubeera nti obaako byewejjukanya noddamu n'obisika nebikoma mu mmemmero yo osanga obadde wabeerabira ate n'okumawo nkujjukiza bwe naagamba nti nina kyensobola okuba nti nkwatizako programu y'abavubuka n'obusiraamu tukwaniriza nga oyita ku namba eya 075 14 05 383 075 14 05 383 ate tubeere nga tuwuliziganya sindikako message ku WhatsApp tubeere nga tuwuliziganya message mu SMS tubeere nga tuwuliziganya ebyo nno ku namba eyo bye byanguwa okusinga agikubyeko obukubi kkiriza tuddeyo tubaye tula suratul bakara tulabye nti ya mugaso nnyo eri gwe abeera mu njuuyi okubeera nti ogiwuliriza okubeera nti ogisomeramu Allah agwerewo shayatini wakaawo n'okutereeza ensonga ezimu oba ez'enjawulo nakimaliriza nakyo ku suratul bakara naina bizinensi bino abantu bebatufeera nti simanya ye agaba emikisa ku bizinensi yo agaba emikisa abaguzi ne bajja bano babeera eri nga bo batuddeyo bati nga gwe layini okubisiza bwoti gwe yeematira gwe tamazaawo baguzi suratul bakara ekyo yekikola besoma suratul bakara neniya ya Allah okuggulirawo tabaraka wa taala tayinza butakuggulirawo oguddewo dduuka lyo oyagala bakasitoma bajje teweetaaga noonya mukisa already Allah tabaraka wa taala agigaba waali weetaaga teekawo ngeri Allah waaba akuteera mukisa gwe ggulawo edduuka soma suratul bakara gamba Allah nti nziguddewo ku lulwo tabaraka wa taala baleete olaba abantu bwe baneesomba okuva yonna bajje nga baggulako eri oyo akakasa atagezesa eri abaga nti nawulidde seeka kisomesa kangezesa era togezesa kakasa nti Allah waagenda baleeta tabaraka wa taala olabe bizinensi yo bw'enajjula abantu otuuka akaseera nga tokyayina na budde bubwo ggwe nga ggwe olw'abaguzi okusukka okuyitirirako
abantu bakuwala ne bakuyita omulogo kyekyayisanga abedda nti balogo siramu wedda bamutyanga nenga bo bekwatanga ku Qur'ani tabaraka wa ta'ala nabiranga baggulirawo. Eyinga eyokusatu zino ayatul kursi era nga naye etandika eri mu suratul Bakara mwennyini. Ayatul kursi yo enkizo gyeyina yenna bandoota birooto bya kiro ebyentiisa. Naam, ndoota bangoba eri omuddu akunyumiza kyeyaloose nombuza ya rabbi kyeki kyabadde kigoba bwakiza mu reality olaba nti yani bayita kisobola ngolabira ddala yabadde mu buzibu bw'amaanyi nnyo akinyumya gwe kenyini gwe bakinyumiza n'otya kati ate butayaya kiroose abamu baloota bagugumuka eriyo n'abazuukuka ne batambula babagamba nti ba sleep walking yekanga ali ku luggi n'atambula azuukuka ali ku luggi aggulawo abazuukuka agudde mu bintu bano bameketa amannyo. Embeera eyo yonna ayatul kursi yo gwe gisome ng'ogenda okwebaka fuuwa omukka mu ngalo zo ng'omaze gisoma weesiiga omubiri gwonna okuleka ku bwereere bo ne wansi w'ebigereyo tosiigayo naye weesiiga omubiri gwonna fuuwamu omulundi gumu omulundi gumu otandika okwesiiga wenabwo weesiige wenna buli anaakuloga yenna ateekwa kuyita mulogo amusinga buli mbeera yonna ejja shayatini oba ozigobye ziba tezigenda kukutaataaganya kuba omuddo nga yeebase bingi nnyo ebimutuukako byatamanyi bingi nnyo ebimuyitako byatamanyi. Naawe yenna ayandiyagadde okufuluma ewo tabaraka wa ta'ala akutaase emitawaana gy'obubenje ebwo buleetebwa shayatini mulimu obubenje nga bo shaitaani zezibuleeta embeera y'obutabanguko abamu tutomera ebizibu mu makubo omulogo n'agamba munne nti weyambulirire masaŋŋanzira obenga omalira ebizibu byo naabaawo ebizibu byonna nabo biresaawo kituufu aba biresaawo kati gwakeera okgenda okukola emitawaana egyo mmwe mugitomera nembeera nga mugwa mu bizibu by'abalala Allah okutaasa ebyo ayatul kursi yo gwe gisome ng'ofuluma ewuwo ekyo kyalabwako shaitaani tesemberera muddu asoma ayatul kursi yo. Mu hadisi emu Abi Hurairata radiyallahu anhu nakul mumbaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam yamukuumisa emaali y'obusiraamu oba amawanika g'obusiraamu. Sahaba oyo aba ali awo akuuma budde bwa kiro omusajja najja nga muyala nnyo ng'enjala gy'aliko egenda mutta n'amwegayirira n'amutegeeza nina abantu bange bendeseeyo bo tebalinaamu yadde agatambula nze nsobodde otambula okujja wano wootampa mmere kutwalira abantu bange n'agaddayo sigayina pasika ng'oyagala nfiire wano ekitegeeza nti ali bubi nnyo. Abi Hurairata aramugamba nti bankuumisa bukuumisa aramugamba nti oyagala nfe olw'okuba gukuuma bukuumi bintu ate oli ekyandibadde kimuyamba amawanika g'obusiraamu gajjudde ate nze oyagala nfe enjala. Abi Hurairata n'asenako kyeyasena naawe omusajja namugamba nti nkuwadde leero todda amukomeka kuwadde olwaleero naye tokola ki n'enkyo oyinza okujja manya nti nze bankuumisa bukuumisa si byange bw'oba oyagala genda ew'omubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallama. Bwe bwakiira ku makya Abi Hurairata najja ew'omubaka sallallahu alayhi wasallama nga tannabaako nakyamunyumiza yatandikirako ekyo nabbi yennyini n'amubuuza nti waliwo ayakujjidde ekiro. Abi Hurairata n'amugamba nti naam ya Rasulallah oli omusajja yazze nga ayina abantu be nga ye yennyini muyala n'abantu be bayala nnyo ate okusinga ku ye nensenako mawanika g'obusiraamu nemuwa. Nabbi n'amugamba nti omusajja oyo agenda kudda namugamba nti nedda twakoze endagaano tagenda kukola ki agenda kudda. Nabbi n'amugamba nti omusajja ateekwa kudda oyo. Abi Hurairata agamba nti saawakana kasita omubaka wa Allah yaŋŋamba nti ajja kudda mu mutima nenkikakasa nti ddala ateekwa kudda n'addayo era ekiro ekyaddako aba ali awo omusajja akomyewo nga nabbi yennyini we yamugambye ku luno yajja ng'ate embeera mbi nnyo okusinga ne weyazze ejjo okusinga we yajjidde eggulo yajja ku luno nga
embeera ate nzibu nnyo watuukawo namugamba nti naggambye todda ate nabbi yakuŋŋambye ogenda kudda namugamba nti ku luno siina kyenkuwa namugamba nti mukama wange nnyamba ovaako omuntu okwegayirira nga akutte ne ku bigere nga embeera ogirabirako ddala nawe ate nga mukadde n'amukwata ku bigere mutabani nnyamba embeera mbi nnyo kewampadde tekasobodde nakumazaako yadde abantu nina bangi tekayina yadde nekyekakoze wabula tuyamba olwaleero lukka sigenda kudda nti sijja kudda Abi Huraira nasena navuga nti leero lwenkuwa lwe lusembayo leero lwe nakukobekkereza kusigenda kudda nyambe ekyatodda Abi Huraira wamuwa omusajja n'agenda oba omukadde n'agenda era we yatuuka ewombaka nga tannabaako kyamugamba namugaa nti teyakomyewo nti yakomyewo tinagambye omusajja ajja kudda namugaa nti nenkyagenda kudda Abi Huraira nagaa nti nedda ya Rasulallah kuno twakoze endagaano kuno endagaano yabadde nnywevu simusuubira kudda namugaa nti ajja kudda nagaa nti obanga mubaka wa Allah yayogedde kamulinda ateekwa kudda Abi Huraira aba ali awo ekiro ekyokusatu luli wabanga yabadde azze atambula ku luno yajja ayavula okukakasa ensonga ye okukakasa nti leero ate ali bubi nnyo ekigenze ewala Abi Huraira wamutuukako n'amukwata ku mukono navuga nti nkutwala eri mubaka wa Allah nsusseeko leero mwesabire gwe kennyini ate nga amukwata amuleeta amuwalabanya namugamba nti aleka nkuyigirizeyo ekintu kimu onsonyiwe wenkuyigirizayo ekintu kimu ogenda kumpa emmere ate onsonyiwe ŋŋende tontwala wa mubaka wa Allah almuhimu kyenjagadde Abi Huraira agenda owulira diiro erimu okuyiga n'agamba nti kampuliriza omusajja ono kikyanjigiriza namugamba nti woba oyagala Allah akutaasa abantu nga nze soma ayatul kursiyo abajja okusaba abajja okukola ki tugenda laba lwaki ekigambo ekyakyogera nga nti woba oyagala Allah akutaasa abantu abalinga nze soma ayatul kursiyo buli kiro ogisomere ne ku bintu bye Allah agenda bitaasa abantu nga nze Abi Huraira adde wombaka sallallahu alayhi wa sallama namugamba nti ya Rasulallah leero mbadde mmuleeta leero abadde ajja abadde atuuka leero abadde tampona mbadde mmukuleetera gwe kennyini omulabeko kakasize ddala nti omusajja bulijjo ajja namugamba nti omusajja oyo mbadde mmuleeta naye ansabye anjigirizeeyo ekintu kimu wakinjigiriza saawukanye ku ndagaano ne mmuleka n'agenda era ne mmuwa n'emmere n'atambula n'agenda namugamba nti omusajja oyo yanjigiriza ayatul kursiyo nti wengisoma nengisoma obudde obw'ekiro oba ku kintu kyonna Allah akitaasa abantu abalinga ye nabbi namugamba nti oyo abadde sheitaani mu birungi byonna takolangayo kirungi kyondi akola kino ndoota ekintu kingoba iriyo naye omuntu kyayinza okuloota nga wallahi tekijja mu bwongo bwa muntu nanyumya ekirooto nga bamutunuulidde mukutte ku matama mugamba atumaze naye nga yakiroose bwaga nga kyemumugamba muga wallahi atumaze budde atulimbye ffenna talina gwaliseewo naye nga ekituufu kiri nti yakiroose embeera bwetyo mulimu n'abeeroota nga bali mu kabbuli oli n'aloota nga yennyini ali mu kabbuli oba n'oloota abantu bo Allah be yajjulula nengezi gye bakujjiddemu si nnungi ebintu byakulogoota n'olaba otugibwa ebyo byonna kisobola okubimalawo gesoma ayatul kursiyo nga ogenda ate okwebaka tabaraka wa taala akutaase ebitonde ebifaanaganako bwete yenkizo gyeyina eri essuula ezisigadde oba eri ayaati ezisigadde seeka tujja kukkiriza olunaku olwali tutukume ku suratul bakara simanyi batugimazeeyo webadde ebulako naye tutandikirawo omulundi omulala ku ssuula ez'enkizo kwe zinaazo kkiriza seeka nga bulijjo wasuya yaffe nga tutera okugikola atulayo inshaallah tugabire wasuya yaffe kyekubiriza gwe yenna ali eyo ali ku GTV biidhinillahi tabaraka wa taala fuba nnyo okulaba nga mu bulamu bwo bwonna weekwata ku Qur'an olw'ensonga nti Allah yakuteera mu byonna bye weetaaga tewaliwo ogenda kulaga muntu akuvumule ndwadde Qur'an zeevumula
tiwaliwo woogenda kulaga abantu bakutaase ebizibu Qur'ani byesobola okukutaasa tewaliyo w'amaanyi yenna agenda kukutaasako omulabe shayitaani okuleka Qur'ani sekikulu kya byonna beera nga weekwata ku kitabu ky'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala otakisuulirira tokirekaayo gamba nti nkisoma Ramallani beera nga buli kaseera osomamu naweeba aya emu olaba n'atunulamu obutunuzi Allah amuwa empeera z'okutunulamu inatunula mu kitabu kya Allah akyegomba okukisoma tannaba kukisoma oba ali mu mbeera ya kukisoma tannaba kukiyiga bulungi n'abikkula n'akitunulamu entunula esiima Allah tabaraka wa ta'ala naye omuddo yamusiima olw'okwagala ekitabo kinamu empeera yakyo olaba ananaagira nabbi ge yagamba nti Allah amuwa empeera za mirundi ebiri empeera y'okutaataagana nga ananaagira n'empeera y'okubeera nga agezezzaako kitegeeza nti mu byombi Allah abigabiramu empeera gwe weekwate nnyo ku Qur'ani nga tofuddeeyo omanyi nnyo oba togimanyi nnyo ate ng'ofube oba tomanyi nnyo ofube okulaba nga oyongera maaso n'okubeera nga oyiga biidhinillahi tabaraka wa ta'ala seekakiriza kiba kibi nnyo obuteebaza baddu basobola kubanga bavaayo bo ne bateeka mu pulogulaamu eno ne bafunamu ekyoyo bagamba nti bismillah ensimbi zaabwe mu mbeera ey'okulangiramu bizinesi yonna gy'obuzza okulanga kyemmanyi kasita tebanga eri haramu bizinesi yonna gy'ozza okulanga ng'ogamba nti mu pulogulaamu yadda mu pulogulaamu abavubuka kannangiremu pulogulaamu yange eno kannangiremu bizinesi yange eno oba oliawo kubeera bwe abantu bangi mu Uganda wano n'okwetooloola ensi yonna so ekiba nga gwasazeewo okuteekaawo tukwebaza olw'omulimu gw'okola nga kyensobola okugamba ng'omu nsaba Allahu tabaraka wa ta'ala akusasule ekisinga obulungi kuba si buli omuntu akikola biidhinillah so nga yandyetaaze okubanga naye akola kyekimu kinsubira nti omulyango muggule era yenamba eyo gyetubawo okubeera nti batufollowing biidhinillahi tabaraka wa ta'ala so basaponsa mbibaza insha Allah obutaggwanga mu maanyi lubeerera oyo abadde Sheikh Burhan Lule Sheikh Zakiyu Lule okubeera nti abadde atutuusaako ebyo era tumwebaza nnyo okubeera nti akkiriza najja okumaako byetwejjukanya nga bulijjo kemunda yembadde okusimu badde ngezaawo okusoma meseji z'abannaffe abalaga nti kwe bali nnyo badde bali ku programu eno naye mbebaza nnyo okubeera nti mwekumidde ku GTV programu abavubuka n'obusiraamu tubasaba mwenna gye muli mujje tulangire wamu mujje tubeere nga tusupportinga programu eyo egende mu maaso tubaaniriza mwenna mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ate era n'abalina kibayizemu alhamdulillah tubebaza feedback tugiraba era mwenna abagamba nti programu eno kubeera nti eri stream live Facebook page yaffe yataataganyiziddwamuko olw'ensonga za Facebook ez'enjawulo ezo ziri ku bannaffe bakama baffe abatutwala mu ggwanga lino ate tuli ku YouTube page yaffe kwe tubeera nga katukwe streamingira ku Bilal television kwe streamingira okutuusa Facebook olw'enaaterera biidhnillah ate tubeere nga nawa Facebook nammwe mugifunako sikiriza nebaze bonna abaddeko Saude Bweyogerere Aisha Nankabirwa abantu b'ettikkalwe Bombo abantu b'ebombo kwabiri mwemu mwenna tubebaza okubeera nti mwekumidde ku GTV abantu b'Entebe abantu b'Ekibuye tubebaza okubeera nti mwekumidde ku GTV nenebaza director wa Kaukab Islamic Center ubale nnyo okubeera ku GTV ekakiri tubebaza nnyo okubeera nti mugyekummiddeko GTV biidhnillah program avubuka n'obusiraamu sijja kuba disukwaku wano mbadde Omar Senkai mu studios okubeera nti ntuusaako programu eno assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
蒙古族 anyumya agamba nti Mongolia lyali ggwanga 他们在马 eryakuliranga ennyo ku nfalaashi 上场 Abamongolia baazaalibwanga ku nfalaashi bepo n'okula ne bakulira ku nfalaashi zennyini bepo n'okufa baafiranga ku nfalaashi zaabwe 皇帝 Genghis Khan yalinga empera w'enfalaashi zonna 的蒙古草原， yagatta Abamongolia nga yeeyambisa enfalaashi bepo n'ebisha ebya buli kkala 除了 bepo n'okufuŋŋana ba Jin Dynasty 以外， nga yeeyambisa enfalaashi bepo n'amagezi ge yali alina mu by'okutta oba ag'amagye 一支军队 yasobola okuzimba amagye n'agatendeka